Okay, na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nache tuli ku round up ey'olutalo lutambudde saawa eno engoma ezikubwa zetuyita drums of the war baziyita the ground invasion, naye nga tunatuuka mu ground invasion omusajja Omumerika mu linnya lya Donald Trump n'omukulu amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu awamu n'omukulu amanyiddwa nga Saudi Arabia, yes, olutalo lumufuukidde olutalo luno ekituufu baalubala bubi, baalumiscalculatinga ate ng'omuntu gwe baalumba ye yali abeetegekedde emyaka 20, kitegeeza emyaka almost 47 abadde nga yeetegekera olutalo luno, era nga si kipya ku ye okubeera nti alumbibwa, kubanga bazenga bamulumba ne bakola bino n'aguma n'abeera nga waali kati bagenza okutuuka ogamba nti kati tuzze ku the last bit ey'okumala eggobye mu kibya mwana wattu nga yabeetegekera dda. Saala zaffe zonna kwe kubeera nti olutalo luggwa, naye okusinziira ku Mumerika ye predictinze nti olutalo alwongeddeyo emyezi emirala 4, si weeks, ngambye emyezi emirala 4. Jjukira olunaku lwajjo etwalizezza ennaku 28 bukyanga olutalo lutandika, ze weeks 4 28, era nga leero ziri ennaku 29 enkya 3 omwezi gubeere nga guwera. Kitegeeza nti omusajja amanyiddwa nga Omu-Iran asigadde akyali gumite ng'ate akola ebyo ebyewuunyisa oba ebitamusuubirwamu, yadde kituufu ali kuyambibwako omusajja amanyiddwa nga Omu-China awamu n'omusajja amanyiddwa nga Omu-Russia Vladimir Putin ali mu kumuyambako, naye era ekyo tekimala kubeera nti akasajja kasigadde kali kokka, bali bo beekwese, naye ate Isirairi yo ekulagira ddala nti omusajja Omumerika yagiriko. Ngenda sooka n'ebigambo bibiri. 1, omukulu amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu gaakaaba gaakomba olw'ensonga nti abantu bali mu kwekalakasa kw'amaanyi nnyo, era nalabyeko ku meeya w'ekibuga ekimanyiddwa nga Tel Aviv ng'ali kaayanira ddala ng'agamba nti ekituufu abasajja bali kumalawo ekibuga kyaffe, ate abasajja mwabeetankuira nga temubamanyi. Ekirala ekisinze okunyiiza abantu b'e Isirairi kwe kubeera nti yadde abadde akyalwanyisa olutalo lwa Iran terunaggwa, ate n'atandika Abahizbullah bamukubye olukuba twana ekitendi nti baakamuwambako ebibuga 6 okuva eno waggulu eno ku boda ya Lebanon ng'okkirira. Jjukira abalwana olutalo ne bafuna just ceasefire. Kati ceasefire eyo gye baateekawo ceasefire eyo just UN nejja neteekawo ekiyinja, kati bayingidde okuva e Lebanon ne bayingira mu ttaka lya UN yaleetaddewo erya No Man's Land, ne bayingira ebibuga bya Israeli 6. Wonna bawambyewo, luli baali bamuyingiddemu okwo, naye oluvannyuma ne badda emabega nga bakoze withdraw ya ceasefire. Kati ku luno omusajja tulaba nga emirambo gy'omusajja Omuyisirairi mingi nnyo, yadde gwe tojja giraba ku intaneti, naye ffe tulina emikutu egigituwa kubanga ffe abamu tuliko mundandamuukoko. Kyobulaba abamu abaleekaana, abamu tugenda tulaba nti oyo tetulina na budde bwe, ali kunyumya firimu, oyo akyali kubikwata. Embuyisirairi baana ba Katonda abaana ba Katonda babakuba enkya n'eggulo ogadegedde. Ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri, so Omuyisirairi bw'atyo bw'ali, Omu-Iran amukuba from very far, ate Omuyisirairi n'abeera nga akola atya, Omuyisirairi n'abeera nga naye omusajja Omuhizbullah naye n'abeera nga akuba Omuyisirairi amuli kumpi nnyo. Oyo mulundi gwakubiri. Omukulu amanyiddwa nga Donald Trump nayo ewaka wamufuukidde ewaka webuzibidde nga ebibuga 8, ebibuga 8 omuli Philadelphia, omuli Washington, omuli ekibuga Los Angeles, Minneapolis, ebibuga nga Dallas bali ku nguudo beekalakasiza ddala nga bagamba nti ffe tetwagala bwakabaka bwammwe, ate tetwagala lutalo na Iran togisobolerako ddala, kubanga kusookera ddala bakwata abajaasi bano bootuteyo 30,000 tebannabayingiza, naye ate waliyoko ka elite force. Olwaleero bakutte abajaasi 50 n'abambega mu linnya ly'abakuudu abakadi, babayita bakadi, babakutte mu nsi emanyiddwa nga Iran, kubanga eno elite force ebadde eyise eno mu saidi ya Iraq
neeyita mu kyalo ky'Abakaadi. Abakaadi abo bali e Iraq, bali e Iran, bali ne Turkey, bali wakati awo. Kugamba nga onalaba nkugambe eggwanga kiwane eri ku nsalosalo nga liri ndowooza eggwanga eryo nga liri e Uganda, liri e Rwanda, liri ne Congo. Ggwanga eryo simanyi ggwanga ki eriri awo sayiriza n'Abakaadi we bali. Kati abasajja abayise eno mu kuyita eyo ne bakwata amagye ga Elite Force. Elite Force tuyinza ogitunuuliranga eggwanga eribadde ligenza okuteekateeka bano 3,000 bagenda tuukirawa, bakutteko 50 ne bakwata n'Abakudusi 300,000. Jjukira bano balina leverage egamba etya. Bayiga mu lutalo lwa Vietnam okuwangula Amerika yakimanya nti Amerika tesobola kuleeta abajaasi bonaona mu lutalo, tesobola. Naye Amerika katukanye egenda kuleeta abajaasi kale 1,000, ffe tuleeta abajaasi 10,000, nga kitegeeza nti buli mujaasi omu bw'ati Amerika alina okufa n'abajaasi kale 10 oba abajaasi 10 aba Vietnam. Tubula bagwe yalaba ku filimu za Vietnam. Olaba busajja Vietnam nga bungi nnyo mu bujjukiro obwo bwali buli mu missing in action ya Chuck Norris. Obulaba nga bungi. Naye olwotala aba Vietnam baluwangula lwaki lwa numbers na butatya kufa ensonga. Lwaki nti Omuiran yagenza okujja mu lutalo luno nga tatya kufa. Yenga yesaddaasa amanyi nti ngenda kufa n'omusajja Omumerika n'amala ateeka wansi amagye oba n'amala ayitawo oba akoza atya agenda kututta naye yadde atutta ne tulina omuwangula by numbers kubanga ye okumukolako okutta omujaasi omu wa Amerika obanga asse nkikugambe nti it's too much. Yadde naffe tuli bantu naye era obanga sekati eyo ye leverage ye win esookera ddala. Ekyokubiri ne bayiga nti kati kyetwagala nti amagye ga Amerika we gayingira mu Iran tetugenda kuttako yadde omuntu n'ogwo, tugenda bakwata nga leverage. Kino nno kyakozesebwa omusajja amanyiddwa nga Saidi Bale n'omukulu amanyiddwa nga Saidi Bale n'omukulu amanyiddwa nga Faraidi Somalia nti bakwata abajaasi ba Amerika tebabatta. Naye olutalo gye lwakoma okunyinnyintira ennyo baabakola ekikolwa ekyaleetera Omumerika okwesonyiwa kibayita East Somalia. Ne gye buli eno talowoozanga nako okukuddayo. Baakola batya? Baakwata abajaasi ba Amerika ne babakulula ku nguudo za Mogadishu. Omanyi okuteeka omujaasi ku mmotoka ne bamukulula ne bamwetolooza Mogadishu naggwerera just okukulula gwe yali aguddeko okwo ku mupiira onuubuka boti olususu ne lukuggwako. Kati bali baabakululanga paka we batuuka omujaasi wa Amerika ng'asigazza magumba bwe kito bwe kyali. Ate abalala ne babakola ebikolwa ebirala eby'ekitujju eby'ekitemu ennyo. Omumerika teyadda mu lutalo lwa Iran lwa Somalia. Naano kye balina bakakwata abajaasi 17 aba Delta Forces, bakutta 84 aba Marine, bakutte 50 aga Elite Force. Bo kye baagala amagye gonna agayingira Iran bwega tuta boots on ground bonna balina bakwata. So omukulu amanyiddwa nga Donald Trump bali mu kwekalakasa okw'amaanyi bagamba vaako kubanga innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Enkwe z'oteekawo okusaanyawo obusiraamu Allah zaakyusa ne ziyamba obusiraamu. Ekyabaleeto mu Iran yali regime change, kati ate abeeno baagala kujjako regime change yaabwe. Tuvuddewo tugenze ku musajja Omwarabu. Omusajja Omwarabu Donald Trump yavumye Muhammad bin Salman, era Muhammad bin Salman sente z'abadde agenda oteeka mu lutalo ne zibeera nga azijjamu almost $4 trillion z'abadde agenda oteeka mu lutalo. Tetunnamanya agenda ziteekamu batannaziteekamu. Naye Semusota ali mu ntamu kubanga omukulu amanyiddwa nga minisita ate nga oba ye mufuti Sheikh Sudais yavuddeyo n'akawaŋŋamula ku jjuma eno n'agamba nti Abayiraani baganda baffe. Bano ba Shakik baganda baffe ab'omusaayi ab'olulyo, era tubasabira bawangule ne banabeera bawangudde tugenda kuboozayozanga baganda baffe. Ekyo kyaleetedde Sudaisi ebizibu. Saawa eno omusalafu w'e Uganda abadde aliko simanyi abashiya si basiraamu, kati simanyi kyagenda kuzzaako. Waliwo n'akavubuka awo akakamera amannyo oba kaakagendayo kalina amalala ffe twakusookayo gwe okitegedde kalina amalala kalowooza Saudi Arabia. Kati koogera ebigambo bingi nnyo kaleeta bu vidiyo bw'abashiya. Kati Sudaisi wuuyo abikonye mbadde mutambula na Fauzan. Kati Sudaisi era ekigambo kyeyayogedde Donald Trump kwavudde okuvumaani Muhammad bin Salman. Kati saawe n'enkolagana wakati wa Saudi Arabia ne America yafudde. Ekyokubiri wookwatira ku
Sudaisi saawe nenkolagana yo n'abasiraamu mu nsi naye beefudde sekibuka kiri mu semusota guli mu ntamuso ekikulu byonna tusabire Iran ewangula olutalo. Salamu alaikum.